Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Pulezidenti avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti olunaku olwajjo yagenze n'akyalirako Munnayuganda era munnamateeka omugundiivu Ladislaus Rwakafuzi wali mu maka ge wawangaalira oluvannyuma lw'ekirwadde ekyamukuba kati emyaka 4 bweddu ng'ali wansi abonaabona n'ekirwadde ekyo naye yagenze n'amukyalirako okulaba embeera bweri ategeeza nti ono akyetaaga essaala zaffe n'obuyambi bwaffe okulaba nti ate Mukama tunamutaasa asobole okusuuka. Olunaku lwajjo twadde tujaguza oba twabadde tujjukira bwe giweze emyaka 4 abaganda baffe abaatemulwa General Kaguta Museveni bukyanga abatemula era nga tewali tubafunanga bwenkanya wali ku kitebe kya National Platform. Awo nno olwavuddewo Pulezidenti n'ayolekera mu maka ga musajja mukulu ono Ladislaus Rwakafuzi okumubuuzaako n'okulaba embeera mwali n'okwongera okumugumya eno nga yamusanze ne famire n'abaana n'amukyala era n'abako ensonga ze bayogedde n'okwebaza Pulezidenti w'eggwanga Uganda. Ebigambo bino Pulezidenti abiwandiisa mu lulimi Luzungu ngenda kubiyisaamu ate mayandibize mu Luganda. Agambye yesterday while we commemorated 3 years since the gruesome murder of our people between 18th and 19th November 2020. We paid a courtesy call on distinguished citizen and eminent human rights lawyer Ladislaus Rwakafuzi. He still needs our collective support as he struggles to recover from a severe stroke that hit him over 4 years ago. We continue to pray for a quick and full recovery. Nti olunaku olwajjo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine National Platform bwe twabadde tujjukira bwe giweze emyaka 3 egy'obutemu egy'obutujju bwa Museveni bwe yakutuusa ku bantu baffe nga 18/19 omwezi ogw'Okubiri 2020 twagenzeeko oba tukyaliddeko ku Munnayuganda munnamateeka w'ebyeddembe ly'obuntu era nga Ladislaus Rwakafuzi gwe twasanze nga yaddeyaddeko naye ng'akyetaaga essaala zaffe akyetaaga obuyambi bwaffe okusobola okulaba nga atereerera ddala. Tweyongera okugenda mu maaso nga tumusabira era n'okugenda mu maaso okulaga nti nno Mukama atuyamba ate n'asobola okusuuka. Awo nno Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'atuteekako ku bifaananyi bino ng'alina musajja mukulu ono we yamukyaliddeko wali mu maka ge era nga y'oyo Ladislaus Rwakafuzi Pulezidenti Kyagulanyi gwe yakyaliddeko. Munnamateeka ono yali w'amaanyi era yali wa njawulo ku mulembe gwe wabula kati yafunamu obuzibu bw'ekirwadde ekimusumbuwa naye nga tumanyi Mukama Katonda ajja kuba ng'amusuusa. Bw'etyo bwe famire nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abasisinkanye ababuuzaako bonna nga bali so happy okulaba ku Pulezidenti w'eggwanga era n'omukyala yoyo nga Pulezidenti atambudde ne Secretary General Subongoya Ssenyonyi Joel Mwogezi ko ne Chairman Nyanzo Wakunga era nga beesanze bali wano nga bali mu kubuuzaako ku musajja mukulu ono n'okumuzaamu amaanyi era n'abasibirira entanda era nabo ne bamusibirira entanda ennene okulaba nga kutwala obuyinza bw'eggwanga Uganda ate okujja Bannayuganda mu buwambe bwe balimu Bannayuganda basobola okweyagalako mu ggwanga lyabwe mu nsi yaboobwe kuba wano we waka tunayo waka walala. Kati nno Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamazeekayo obubaka buno Bannayuganda ab'enjawulo ne batandika nabo okuteekawo waabwe nga bakulisayo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yayiseemu n'okuba nti naafa ku bantu abalala.
ntandise ne Elizabeth Odwa agambye tumusaabira, so sad to see him in such a deteriorating state. Samuel Masereka nagamba thanks for checking on one of the best human rights lawyer, Mr. Ladislaus. Mr. President, he is indeed a legal Puritani or Puritani. Okay. Abdul Kahatubas Naga, well done, Mr. President, and the Inup family and the Inup team bring back our people. Mugabe Ronald Naga, we shall be fine, Mr. President. Rachel Namtos Nagama is spread recovery. Prophetic instructor James Muira. It's really sad to see darkness turn at none day just because one of men's greed may be ate ye Starboy ategeeza nti no, I pray for you sir to become the president of Uganda, but don't change when you reach there. Dungu John Paul naga quick recovery, Mr. Rwakafuzi, one of our human rights defender in courts of law. Julius Gameparas Nagamba, thank you for checking on him, Mr. President. Kendo Proitho Nagamba, amen. Kusirika Fatuma Naga, may the Almighty Allah Shifa be upon him, amen. Kusabiriza Simon. Okay, Abugembe Atibu Naga, good thing what you doing, Mr. President Bobi, for checking up around the Omutaka Mulindwa Naga, we pray for his recovery and we heal his family standing strong. Lutwama Eric Nagama, I have been led Kayaga Teresa Nagamba nti, but President, I can treat him permanently. Tolo celebrity track Nagamba, hi President, thanks for checking on him. Gorethebwa Bobi Nagamba, well done, Mr. President. Nagire Shalom Nagamba, my president is always humble, quick recovery to him. Sentai Leonard Nagamba, thank you. Thank you, Mr. President, for your three. Derek Amin Agamba nti, thanks Mr. President, quick recovery to him. Daudi Waswanaga, we love you, our President, and that you for that big heart, thunder for the big heart. Okay, Vincent Kato Naga, well done, Mr. President. Muchibi Alex Naga sending prayers for his speedy recovery. Kagwisa Ashraf Sava Naga quick recovery, one of the best human rights lawyer. Uganda wake up, pray for quick recovery, and those who support, please go do good, do God will bless you. Okay, Arthur Asha Tons Nagamba, a speedy recovery to you, our statesman. Sewa Kidyanga Blind Nagamba, get well, Mr. President.
Okay. DM Don naga quick recovery, human rights lawyer. Sewa Eddie naga well done, His Excellency, and a quick recovery to lawyer Ladislaus Rwakafuzi. We continue to pray for him that God heals him completely. Jeremiah Mukisa Isaac Nsambya Chotira. Okay, Mukasa Isaac and Subuga Gambia, what a brain we are missing. The legal Rubega MG Naga quick recovery. Okay. Salam Mawedinda Lawrence Nagamba, one love, Mr. President, may go and tata. Margaret Nyangoma Agre Nagamba Bambi. Margaret Nyangoma Agaba Nagabambi Amoti, my heart he cry out to God to provide complete healing to you. Man with a special kind of heart, you really helped provide justice for the understandable. With the okay. Byebyo obubaka bwa president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne bannaffe bagenze nabo ewa munnamateeka w'eddembe ly'obutamukkutifu Ladislaus Rwakafuzi yali w'amaanyi mu biseera bye ne kati afunaafunamu obuzibu naye tumanyi era tukkiriza nti one day ajja kuba aterera addemu akole emirimu gye. Mbaagala nnyo mwenna abaliko bali kubaako Mukama Katonda asaba nkuumire tujja kuba tuddamu tubigambe mweraba.